mulimu n'abagendeddemu nga baali bannange obulamu ne bukola ki busaanawo ngani AK47 amba kati bwe nali nga ngenda mponaana ekiwundu wano waliwo n'enkovu ejiraasi yavaayo nali ntakulawo nti omutwe ne munvaamu ejiraasi kikyotegeeza naye baginkube buli kimu bakinkuba bulooka giraasi buli kimu ekyali awo eddogo omumiro gunyenyetira okezaawo gamba ekyengalayo sakala busakazi kyengerawo kano bakumazi agokya bankubidde ku ambiyasi amaaso bagadde ogajjamu galundi bazaasizza bankubidde ku gundi bakabonero todda mu disco tujja kukupirayo nze sinabitegeera ngamba saawa waayi nteekayo ka tiktok saa nkunoonywa nkuwa enkoko utemu kasupu saha agira bankubirirawo manizwazo oliwa musalako enkeera bangambye omunange nvumye Kamiri naye okumanya nasanga firimu mama bayabuuza Kamiri ate tonedde omukubidde ki abadde akuvuma Zirayo nkwate buto peni n'olupapula ntandika okubanga mmanyi nti mwezi wa myaka 10 nja kudda performing mu Uganda kuba ne bakamiri bali mu nsambu oluzi nkaaga twaliriza emyaka atoge Kamiri taweza naye emyaka nkaaga sajja batwala emyaka bebe kulwa choga kati kamiliyoni waba mu nsambu sajja bitukompinga nabo sajja bitukompinga nabo basajja bakulu nyete era kala ajja kutuukawo nenga anaatera kati gwe bwoba mujina emyaka ne wemalamu amaanyi oba olimba ng'omusajja yakulaga ali emyaka kale 5 n'egigwamu nakulaga akyafo kasinga okukola ki okufata kitegeezo bato ina pogamba kanchiwe mbuki budde nja kudda mweno teke kuba ne Lucky Dube yasoko kujanga sita myaka 13 najja nakuba nako myaka jalinga mu 2 mwawo Lucky Dube nasirika nakomawo mu myaka 3 nga mulala okitegeera yes kati nze ekyo kinakupa ninga obo ine ekitone osobola okukikola ne bwosirika mu saate sekende badilisho chika ngera omukiise bwaba otondowala tewali bakubulira amuli baliwo nze shiru yangambanga bakagoma bonna badije shiru nga bangamba gweguma beera kuliyoni yiya kyokolaje era paka nenge iningamu wadde kamitenza kuwa byonna paka lasine bwakwaka ekitono bakulage kubo nti yitawo ngotoba era kati abalwa bangamba lwaki bava muri Island oba oyina okuvaayo liringa somero bogenda okusoma Makerere mboloko osomera Makerere paka ne bomala emisomo gyolemera Makerere yali afujo sakoleke sako mbuli kubali mu Island yawo asala wabereranga twali banji nze ogenda joinga Island nasanga drive egenze nasangayo big guy professor oyo big guy yakole ekintu kye sitali erabira big guy baya kikola atya yadde ngoma ya kamiyoni yakwagala nnyo munange big guy najiba mu studio najidda mu kolabo nga n'omukulu tamanyi nekwe Brad big guy ayinalo tuba tujja ku ewayi kwagala nnyo munange kwagala nnyo ndowooza linnya lyo webale kwagala nnyo nenkola kuteregamba eyagimuwadde tiga ekikyakola kino kati nkuba na musawo dokita nkwagala nnyo munange mwana okuyitawo ebisale bisinga abantu betutya bakola ffe bye tutya ffe okubatya abantu betutya bakola ffe bye tutya ffe okubatya olimba lwa kamiliyoni n'olujja mu studio ataluwadde n'oluddamu naye era yatujogera ku nights bigayo teyadda mabega yes kasita afuna shira awo tewadda obulamu bwe ne butereeramu kubajjukira that time nga omuyimbi alinamu ekikazi yatunda awe ayina omugongo omukumu onzita wankirese ekyo amanyi okukwata obulungi abakyala oyogera nkiyite bwentyo amanyi okukwata obulungi kale amanyi okwembejja abambejja oyo waliyo bigayi video brown naye yali mulungi mu bakyala
Video Brown era naye Shira anti bonna bakaza ate wo yeshira ate oli yeshira bonna amanya gali gagala fana mali mayina yeshira yamuyita Shira Video Brown ali wakati naiko tali Manchester bange mbwa ali muno naye ndoza nze mbadde nasembe ku manti ali Manchester mali yakomawo Terango yampako nengato nenkolera mu Video Brown mujazi soja si yaluko waliwo ha ebisere waliwo kabalasi Young Mulo musungu bwaliwo Young Mulo Papa Siddi Excess Kayemba Yona Island yali atabula kwani kati Yona Island era yagenda naffe kati waliwo Community Foundation Melody bali mu Community Foundation Yona Island yagenda naffe yes AK47 Papa Skeleton Young Mulo eyo Yona Island Papa Siddi awo yakola ki ne baba yalinze Yona Island anti yali ya talent yes nga kitone kyo kyekikutunda nga kitone kyo era banji bali otwalina banji wala mbesi kati balanks ne kyabaliwo waliwo abalala bali awo nenga oluusi Katonda yamanyi bwagereka ensi ne bwakola bwatuvuga yamma ninga nze manya abayimbi banji abalina talent nga nabo balina kudda kulemerako kwekito ne bakina n'ennyimba baziina kujja sikwefa kukoza TV za mu ngalo ezo gap Katonda yagituwa era yebale MRI weri kati teta kwade n'ekikumi gwe kujja kwereetanga gwe tufumite emboozi otandika kukwasaganya tutunde waka era nalabayo omunene omwe yagamba kati olwokuba basanga yobogera olwokuba essimu zazze obulumi balumwa linga agamba wa TV simulabayo lujeyo simulabayo oyo wajjaawo temukukwata naye kati onagamba essimu yange mtoto wali tokwata sikeeto waliwo nasasula TVM nasasula TVM ekuwa oluyimba lwange baideno oluyimba olwali lwa Red jangu eno maama twagenda tuddamu oluyimba lwa Chaga yampa olukusa nziremu oluyimba nezza Bafana yampa olukusa nziremu oluyimba nanga munyimba zange zonna ondabiridde nnyo onjolesa bulungi emmotoka onfumbidde bulungi akamere nga ndi ku Monster awo aga munyimba zange zonna njagala onemu oluyimba luki mwana gwo oluddemu nkuwadde omukisa birungi nafuna jangu eno maama nagamba naye ngeri Chaga gye yalukola muyimbi ate ze sina experience ndi kato kanfuna eziza Bafana tutekemu flavor endala kwata Bafana tugera mu studio tukola oluyimba nkola ensobi tekako once upon a time in Yona Island Chaga Yagayo presents Chaga nonya ngama njagalo jeke ekigambo Yona Island ku luyimba ayimba speaker yarunkoledde ofa samwadde n'ekikumi ate omuzemu kakati va ku ebyo ngeno mugamba manyi tukyusa akagambo angamba bwe nadde nkyusa wana gundi data yayiise Chaga ngamba bwe nkukwata nga tunda kukyusa kagamba akola bongo nkuse ngamba kati oluyimba oluzi kubaga tulukyasobola kukyusa kukyusibwa nino either video givaako oba kugumya mugongo pushinga oluyimba ngamba kangumya mugongo mpushinga oluyimba luba lwakakubawo ku TV mu introduction a new style kabirabo ndaba luvaayo TV nazisasudde nkubira gayo mugamba waye ngozanyeko introduction angamba ati omanyi oluyimba ludistortinga ngeze okulaba namadama jacket yadda mukwata masimu gaina lukuba Ssaabasajja balina wano tokuba lujeyo tolukuba oyazze kati waliwo abekubirako essimu nga kireva jazze nga kawozi nakisanga busanzi nga bakinyumya botasuubira naye nga beekubira ne bagamba waayi ekimeti kisajja kyagala kutuku kizze mu industry naye nga beekubira nga mwe musimulowooza balwanagana naye nga beekubira amasimu ne bagamba nti talina kutuyitako mulowooza beekuba kumbe beekubira amasimu ekyo ne bategeka bana waliwo nayagala okugjayo ekike mu ba big 3 kyeze entalo zalinga gwe concept ya mulabe duka alika music fe tumuluddemu
ne tuyiga ebintu bingi ne tuguma nogasijja kussa mukono kuba olede ekitono kiyina music enyimba sigulangule keera ku makyanga luli mutwe luze ningenda mu studio ne nduteekayo leero Katonda atuwadde omukisa katandise okutunda music ku online bano bakachere ne bagamu tebatwala mbivulu byabwe ne bututagenda nze ku online omuzungu aba yanguze ategeera ebituufu byenkola ki byoweereza nze nga ngenda eri abaana nga basoma tudde wano isebo obuzibu bwaliwa ogamba nti bannange eriyo Nailand yegaanye kamiri yangoba ngoje mposi amanyi nkwata wano bwe bwongamba nti kuvaayo nze saavaayo nga njagala yangoba yangamba siketoni okuze genda okulonya ekibanja ewalala bwe yagamba okuze sidamu okulaba wano nga nayenkudi bwakubayiga fikisi muno mu kifuba ku dancers ogigezera oginfumita nenuma n'okunuma kati saasire yiye yannako toginziramu yagikuba todda kuyera ndi wano omulamu nonya ekibanja ewalala nenga nfudde okoze ekyaggobya mwekubyangisimu bingi kubanga apasidi owayo national ife naye tugenda kati ekirala neze ebyasse ebyo kati ng'ofunyika shebbali eyo byamunyizanga olina kuba wali nakuwa ekyebiri kyo nekikwata gye bakuyita mu kyekumi togendayo obwenkanya waaliwo yakikolanga ati omukulu anje gamba ndi kati omulala nagamba bw'ogendera okunoonya ekyekumi omulala akuyita fala nti ate ova wa mukulu omuntu yenna okula n'ogenda n'oniya ekyo kya butonde naye sebo n'akakundi awo mwali muleseko amalala mangi ku show mutuuka leeti anti obadde ku show ndala ekyo ye nga show ki kutuuka leeti kubajjukira show zonna ezabangawo ng'ogyeko dancers gye twabanko every night yalingayo olwa Wednesday sherizi every Monday shendala mugenda mwenna bwe mba temugenze mwenna nga muli wakutuukayo oluusi musanga yagenze dda kamiriye biseera ebyo omusanga yagenze dda oluusi yavuze kana akamotoka kakatono can't pass oluusi waliwo akamotoka kakatono n'atambula bibi katuulamu omu babiri oluusi n'anoonyayo wena muli ku lusekero oba manager Sam oba yanga mulo kuba yanga mulo nga tannaba kuyimba ali mutwazi kati nga babeera ki yamuteeka nnyo ku kido awo nga bazungu kyaki ugamba yanga mulo yalingangawo ye mulo badman oyongeddeko kyaki naye akyeyogerera era yateekanga mutwazi ku kido anti yalaganye ebino ebyobwereere amazima gali nfolowedde kati mwaganya obbalimba kale tiyali kyayagala agamba todda yagobera ku dancers ninga bannaye nfudde kyekyagobya bwe nkikulimba nti mba nkulimbye kuba nze simanyi nze nabeerangawo nga tuyimba abantu bakulawudi bagimpadde abantu banjagadde bia tabamwagadde ngenda okulandiri kati gwe noonya ekibanja ewalala todda wetakulire ati waliwo yankubira jjo ono omwana eyafa yali ani atali Daudi yasembayo Deo Baby Deo mba ndiawo nga tankubidde essimu ngenda ogiraba manyi gimanyi edo nokyaliyo nimugye ndi mukama wange okyayimba nga nyimbira ddala mbadde wano wizo ngaayagala kukubuuzaako ngambe ninga owaengejja nali mukamaawo kakubireko ndabe nga nkubira nga nange nsiima kyansanyusa aye omukulu okukubirako wizo nakubuuzaako ne twebuuzaako awo nanga kati ku Mande mbeera ku TI janguuyo yankubira lwakutaano kwajjuka omwana yafa lwakutaano siri lwerabira ku TI ngendayo manyi owali gakuddamu tukwataganye n'omuntu nsobola kulaba eriyo Nailand baba bakatuuka vibe gyolaba bwoti ebbali bana abakusembeddewo olabira nti nno wano toyinaawo kabanja kutuulawo bali bulaka bakutunda kyamuli tebi bakutunda kyamuli n'abagamba siketo nze namukubidde ajje muleke olwo banvaako batandika okundaga kasimayiro tudigira endo ngo nkiraddeyo bia tabagikubyawo njikubye nze kyankalanja abantu banfuuwa kasente ayitakanyakudde ani
Wizo Kamili. Nebyo byoga nze sibitegera bulungi Tony. Nze nsanze nnako ndabye emikwana emiri. Ati yakanya kulacha. Njozesa kubulamu obulungi n'obubinzi. Akatutte ngamba yine omukulu akanchekinga akandoza. Ngambuza melody direct. Ate omukulu sente zange zibamfu yazazinya kuddeka waniki. Nanga goma nyine munno ne mukama nga nsirika. Manyi ndoza dansa akisana azinziriza. Sazayo bigere waka. Sazayo bigere chene. Nitegeeza oyo kyefula nze kumanya ebintu byonna era respect gyensigala nga nkola ki naye ng'okumusemberera oba olina muyigirako oluusi atuyigiriza nsi bwetambula. Akaseti yakaje kunyagula katya nawe yokakuta omusaalize musaaliza nnyo. Abafuuwa bajja ate nga tuli ku mmeeza emu nga ne bw'omanyi tiyayi bwebeera mwena mutudde wano ndozi baali agala nga kagendewo we tukwata ku ngalo kunyweza ate kati nkisya ono abafuuye no kati bakuwaano toyinza kuba sinze topapira sente ze bakufuuwa oba olina kuba kukakasa kuyimba zino okwatayo mpola kumbe waliwo ekinyonyi kiziraba igo kulo nenga wache badayizo zinziriza awo yechangira nanyigira ngolaba bukidde motoka tufulumye mwawo naga kati nkuteri ekyengera so bambi nti nebo musisinkana naye leero tachuka yes yachukamu Kamili yachuka kuluno lwa saa mpozi lwamaze mukuba mukumbako mpozi saa bitwalamu tukakubira saa nendekayo sali nakwebyo nze sinali bitegeera ngamba saa wayi ntekayo ka TikTok saa nkunonywa nkuwa enkoko utemu ka soup saa agiraba nkubirirawo manizo ezo oliwa musalako enkeera bangambe omunange nvumye Kamili ninga n'abantu mutegiro batemutegiro okusingana saa avumya ate nze naye mbambumye ate yavuma yawabula ngane buchimenti n'omuntu kati akubire ngoma n'okola ki nozina okuwabulamu kati nze manyi bwe yamuliiramu baba yakyukamuko takyakuba nnyo bantu mpi wadde akuba naye nnyo naye luli kati nga wano singa yazze sente oddayo ofuwaluwa paka wakanga nembirowooza tolyako munsawo nayinawo amajege nalinze nenga nemmotoka weeri nembaga mune ebyange mbitegedde kati tulina mafuta yatuyise gwe tulinamu essuubi mulahi bwatukoze awe muse ataddemu kondo ali ono omulangira ate oyo omulangira bwamusembereranga omuviira buviizi nenzira ku muzigo tuli wano eddogo omumiro gunyenyetira okezaawo gamba ekyengerayo sakala busakazi kyengerayo kano bakumazi agokya omanyi kikutte bukwasi kinaata kyalwawo okuta kuyina ku maviivi londa ne musaba wekisa ne musaba kyaki nentuuka mu bujajja nentuuka buli wamu ewa sheek nentuuka basheek ne bampa ku duwa wenti obulamu ne bugana ne budda amaanyi wagaga abaani ne bakanyokeza guluza we wasinga okukola awo ng'eddogo likuyinze oga nti naye bwe nagendawo ne bikyukamu kyensinga okulowooza kiraka bamaseeke bano irimu eyo yakola erimu gye bayirimula amajini gaddayo esseguku ate esseguku seeni waggulu ku mulima wano wansi bwe twasulanga ne eke waliwo akakyala awo nga katuli bulala oba oliawo ng'eddoboozi tange okukomawo weekanga tandise nokyo zituusa ate wali okuba live nga fera tukwegombako live ekyo naye yali akinegombako kyobola akyatiisanga so nafuna ebizibu bingi naye kasita ndi mulamu ate kati wensinga nno laboni kati nina endongo ndi comfortable siri ku bya paniking ate eriyoni ekuyita eno nga ebivulu byo bijja kati bijjayo ebitono naye nga olwedde ebyetulinda tebinnatuuka tukolerera mukama abisembeze wewaawo amiina
kwegamba gomu kuba victims beddogo gomu kubali bali ku dogo industry ate ne baliwona ne badda ku nsi ne babamba ngojeko eddoboozi kyekyala ekyakutuukako nga ddogo lyennyini ebimu bingi blood ebimu byonsirikana busirizi kuba bingi bwe nawe omanye kyebayita 8 years nga industry ogyesonyiye 8 years byoba osisinkanyawo biyitirivu MRIV yamaani bwetujjako tubyogera kuba emyaka 8 omwagizi waali eyo akumanya ogiyiseemu otya andi okumanya bingi mulimu n'abagendeddemu nga baali bannange obulamu ne bukola ki ebusaanawo ngani AK47 nalina kyali wange Kiramani naye yamuganga naye yonna yali mutegeera oyo naye yagwambala baleetiyo babadde balamu nengeri ekibattisa kwata kaleereetwako bulungi kati jjukira nze skeletoni waabwe bankubidde ku ambiyasi amaaso bagadde ogajjamu galundi bazasizza bankubidde ku gundi bamba kabonero todda mu disco tujja kukupirayo bakuba fix maaso sigema nene baagala litwala eriiso bannange mwana gwendabye ennaku mu ndongo bakusaa ku ambiyasi oze bibyo nali ngenza wa DJ Shiro experience ndi back stage baze Kamili naye aliwo kwa ali mu baze kamnyemeza story ako olo Kamili ali mu kuyimba nange ndi back stage ngeno gira ndo kuyaye kujja kunkuba amaso galubindi zigira zigumuli nanonyo gwe nonya baunza guduse kati mfulume bweru amaze okuyimba ne gulafita amaze mu parking tisinkana Kamili ngenga botuludde okola gana ekyo kiro mzee yali siriyo kyo sketoni kulambuga machi nga mzee yodda mu kibuga omuntu aleko asijenzira nga ndekaawo kati kigulabite kijja kiga mwana mama nzira mu site wani ntutteko siketi ntula nga ntula mu TX ye maso nsowola omukulu agambe tagenda mu kibuga tumusanga ate wali mu site nga gulabite ngamba kwega sketoni tojja omuntu Kamili tagenda kumpa kalango kwa sero yali genda kola concert nga ande seri nange tugira ndabe nga nje no mutwe muga ngabuza oyo ato mujewa Kamili abuza gulabita ato mujewa atutambula muko mujera kwambia sawa shwi nakirira ku ntebe nga fe tweyongera yeri ku ludde eri nga ku ndando side ze ejo tulicha nendize Kamili nzize naye tweyagala mulumi nakunumiwa tweyagala mulo bakubya amaaso ago wazule yakuba yambula kati onako olumu nenze rakati nze ngeri genzize ntambuza life ne yankuba mba mumanyi ero tegeera sigino yes zindabirawo kabeera yeno tekyuse nnyo era yeno kwade yali yankuba ko Dr. Nanziti kati ngekyokunkuba si kipya Kamili kumache bankola nelipanda nentuka ne face nefuka ng'ekimonde papa sidi nankweka mmotoka ya sketoni kati ne papa sidi ataawo nanga sketoni omusajja agenda kunzita bwalaba nti nze kwese muno mmotoka nava ku sheriz nga ndi bwerere eyo madamu sheri nampe saati zo uniform z'aba abaana bute bankuba ne bandika mama ngati yasobola kuntegeera naye ate saavaayo mulina yandi ate akaseera nasigawo ne maana emyaka nga 3 ena nga nkyaliwo kuba nze nalina kinikola ki kyenoonya joga nnyo olinnya ku ngato z'abakulu olwo luyimba lwe lwaleeta kafirimu ako ate olwo lwankubya yimba ki wenagambye byansi byakuleka mami yagulamu eyo yanyoka amazi kati naye okumanya nasanga firimu mama aba yabuuza Kamili ate toneddi omukubidde ki abadde akuvuma abadde akuvuma nga zivuma nga ku mukyala watu bannaye gwe naye nga tuyitawo wayitawo ebbanga nanzijanjaba atya ati kati twalina eke busero nga sula ne eke eke nemugamba kati eke nangamba bwakuba essimu tomukwata batuli awo ng'agikubye nga nsooka ogusooka sigikwata nga gidamu ogwoku siketoni mulina okumanya
nokumanya ali mukama mmwe agamalala ago yambako bakale kantume kagwa kuleterawo gulepeenikira kagwanga mpulya zugweze ngamba ekyesatu nga nfuna eddagala awo ekyesatu namala omwezi nga sifulumanga ndi muli mu nnyumba naye kati awo sose twagendangako nga buli sente ze bafuwa Kamili zasikere ng'era nzijjako kiri ng'azikuwa naye yes yazimpangani meka ate ze bamufuwa ozimanya omuwendo obalira eyo oba ofunye 3 oba 5 Seze yakuwa omusajja omukago yaddawo n'aguzimba kiga nti omukago yakukola ki yaguza ekyo kiwedde kyoba nzi nange bwe gamba nti yo commander respect ndinze kiri nayigirako buyizi ndi omuntu akubwa n'adderera mu mbeera fesi bagikuba ebongoota buli bantu balina akamonde kaawo nga nsotte wali olabeko bana bakuba omubbi nga tutula ebintu by'abantu bwe nnali wakasa namalako omwezi mulamba kati bwe nnali nga ngenda mponaana ekiwundu wano waliwo n'enkovu ejiraasi yavaayo nali ntakulawo nti omutwe ne muvaamu ejiraasi kikyotegeeza naye baginkube buli kimu bakinkuba bulooka giraasi buli kimu ekyali awo gwe owana bweripanda gwe ne Kamili era olunaku sirwerabira nensoka nemugataata siina mbwa tokuba totta nakajebi ulira ono ye papi ayina embwa gye bayita papi ono ye papi mbako embeera girabye eriwo bunkenke omugamba muzeeyi siina mbwa totta onkubira bwerere siina buzibu jebi ono ye papi baba kufukire nnyo nakufukira yali tagujja eyo ani amukomako yekomako ndowooza ng'omuntu agana ate wano mba nsusewo okufukira sikere kufukira nnyo nga muze siina mbwa naye gwe ng'obulumi bwendimu wali obumanyi sayi gufuuwa oliwo kirungi ng'ate tewali ataasa ng'abantu bonna bali eri ekomanda ali mu kkuba wani ataasa disciplinary committee etudde ovuguma ki era ate ebisawo tewali na masimu gakwata butambi bakuba kimugunyu ng'olina okijjukira mu mutima nti bankuba lugambo lwe lukubya n'olugambo kati kankubuuze metaniki leero umani rafiki wayiyo oluyimba naliwo omuntu nagamba nze nayiza oluyimba kimukubya naye ate okwogera nduteka brandi wansi kikubya ate mba njitadde wansi nange yabadde aweddemu singa sinze ebyo byonna tebyalimu sikale nkulaba omumu ogwo wakyogera bane guno kuliko sikyogera nga tolinayo katambi nga nkyogedde nti yali aweddemu abula good life yali emuleetedde naye ng'oluyimba olwo lwali muteesa alina okulumuwa nali sinalumuwa nali muyimbire mu nnyimba zange tuba tuli essenyi ku mwalo eyo nga sikete nsogudde tonedi nsogudde munyimbire mukali akayimba kawadde oyimba nga nkakuba acha ensimbi etupangulula etugatulula twandibadde nga twegombesa byansi byakuleka yakubirawo sama mu mmotoka musipakasito nakuba omutwe kutaka namusoma nagasamu janga olina oluyimba lwange nga zinalumuwa kati luddamu n'oluyita lulwo nga badde agambye alututte samajja era nga samajja nga luwuliriza nga kale nze n'omukwano gwe nnina naye njogera ku luyimba si mu bubi kyandeetera essanyu gwe nawe Kamili omumanyi that time okugamba nti oluyimba lwo ndwagadde ng'adde okuwa kiba kyakabi nze kyansanyusa busanyusa kiba era bwe yankubira nangamba jangu enkyewaka eseguku tugende mu studio namusangayo mu studio ewuwe nga tulinnya yalina motoka kagitti tenisirama ke yavuganga that time nga nteekamu nga tukkirira ku fire eri ku dream studio nga tandika luyimbe wa Pademan yona tusangayo nga tuli aba nga tuli mu Dukola biliona ila ndio genda okujja bonna nga bomanyi Islanders yatusangayo ffe nga tukola ne Kamili ngaakoze nze nga nange bwendira naliwo nga witness ngaakola essanyu likutabuzi yanzita era nakifiiringa kubanga lwagenda okula nga lufuuse yiti ng'abantu bankubira abeeka ewaffe ekyengera
oluyimba ate walutunze nga tulikuwa nalukoloyangamu amaloboozi ku nsozi gamba mukama wange kyekyo nze nga mpulira mirembe nanga toneddi ekyengera babuuse yali omulema sambagala yingaawo nze nasokese nafuuka sitanga sinnakola na luyimba nga bulijjo otambula abantu bakumanyi toneddi Kamirigo yayimbyeko nga mirembe essanyu nga era we nagambidde nga ekintaasa fulaga nga yolinnya ku stage nga anti oba gendayo ku bibiri ate ogendayo ku ime tuludde okulabagana obulaho omulimu gwokolaawo gukuleeta ku stage oba tojajjirinnyako ngeri olina kukwata bendera ffe tugiwamu batiwanu bajje byabo ffe tubawamu ku bendera yasooka kuba yaffe jangu kwatemu ng'olwo otandise okufuna ku buyimba otandise okubanga naffe gwe AK47 kabalaasi Yangamulo yes ate kati abo kabalaasi nabo bajja luvannyuma abayangamulo ffe twali twagikeera dda ku biseera nga babigayi abakinga Kamiri wajjukira kati bino gundi byakola Kamiri bigayi yabikolanga yali alinamu vocals bigayi yali kati tukira kati Kamiri yalina olimba ne Professor J ng'ololimba era Kamiri waba luyimba bigayi yakuba ebyo ebya Professor abaluyitanga batya oluyimba olwo oba sivyo ndivyo sivyo ndivyo kati ngebyo Professor yali nakola ki nakwa yali akuba biseera ebyo yamuyitanga Ganda Flow kati naye nga yabakinga Kamiri at time ngera ne Kamiri bino kali n'ennyimba za Kamiri yali azimanyi zonna ezisinga nga bwoba ku stage amuddiramu awo ngera yakanyonyi nga yakabeerako wali ku gaadi mullo nga ate awo eketa natandika nakuba nga ayimba bigayi abbaata gundu oluyimba lwa Kamiri mu studio data akolemu oluyimba lwe bigayi yabeerangamu mu Nseguko studio ya Kamiri twagiyingirangamu ng'obeeramu ki yakikola ekyo Kamiri yali producer kuba oluyimba lwankwagala nnyo munnaye Kamiri yennyini yalwekubira kati bigayi afuna ki access ku data because yali alina password ya gundi ya studio era yali taano wa Kamiri nga bwomanyi ndi Kamiri oba taano we ebintu ebimu osobola okubanga ebyo byakozesa osobola bikozesa aba free weyagibbamu n'agiddamu teyadda ku kitebe era teyadda kwawo yali afunye essira nga wabatanisa omuteeka ku mulamwa nga weebereremu andi kukwetoba tuba tuli ku AY nga yiyeze njijjukira bulungi nange najeewona musawo dokita ndowooza linnya lyo kwagala Mukama teyamubeera bubi yamwanguyizaamu n'agifunirawo neya indicator Kamiri teyamuyigamu ebigambo ki ebyali mu nkambi baera ebimu baasirikanga kati era yakulowoozanga nakati bigayi yazanyidde mu luyimba ne kati lwali lwafuuka dayiti kitegeeza nga ate era yali yamusuubiza kolabo bigayi nayanguya naga kanjikole mangu njanguye nerangisi kyabagimuwaako naye oluyimba lwali lulungi lwakuba ndowooza production big guy bambi yamutabukako naye oluyimba lwali lulungi kyali kirituddemu amaraapu nga geego ate kyali kikuba amaraapu ekisajja ekyo era abantu abeepima mu big guy maraapu ye yali muzibu bino byakuyimba bino lwaka nti yaddabuzi n'ayimba ne big guy yali mulalamu yali asengeka ekigambo bana big guy yali asengeka ekigambo gwe mwana Katonda ali eyo big guy yasooka n'okundaga studio nze najja kulyo nali nga nakozeyo oluyimba lumu naye nga nalukodde nga lwaddemu yantwala mu studio yali kibuli eyo nanga skaton ngolulya naye andi studio weri tugiyina naye ng'olina okugenda onoonyeyo studio endala gwe kolera music osobola okompitinga naki kati nantwala yes yali bize nnyo naye bigayo wali ofiiti nange omanyi nali ntambuza music nga era ntambuza obuyimba bwa Kenzo ne bigayo bambi nga ntambuza music bo nga basita yes nga tugenda awo emakindi awo webasulanga ne Kenzo nga tufuna ennyumba ku sidi nga tutambuza bigayo bambi ngolaba era yandagako ne Sam Mukasa nanyanjayo ng'omuyimbi Sam Mukasa nomuyita Labongo muyimbi ngolaba bambi musajja wa Lofiti kumwana Katonda tugenda kukomawo n'emboozi ya Tone mu kaseera katali kawala tugenda kukomawo ekyengera twogeremuko naye tukyalina emboozi nnene nnyo bwe mutuuseeko anzize emabega emyaka mingi binyo tutanyumiza ebisesa tulina twesinkanangaawo gye twesinkananga ffene enjala etuluma nga ffene tulina transport nga tugenda ku marediyo n'ama TV
nenga tulina genda tutambula bigere tufune amazzi twekweke tunaabe tugende ku TV nga basita. Abula mmaani. Olugendo lubadde luwanvu nnyo naye Katonda mulungi. Naye bw'omufunamu onyumirwa. Bw'aba akutteyo binyuma naye n'ekyokubiri MR Live. MR TV. Mwebale kunkyazaako. Tandikira Bongo de Soja. Ono ye muganda wange. Sako nkubemu. Echengera yavaayo yazingaze kuku. Bonambiwulira katukole teri nsimbi nyango katukole neyobwerere kumala obwoya ku ntumbwe n'abali abaana b'abagagga nga be bakatulo obasanga ku sitwiti nga baswamye emmulo n'abali abagagga nga bafumbira kukuka kati embeera yakyuka osanga fumbira nakunku eyalyanga pirawo chipusi nezibufe omusanga muto ninnyira nga vuunya katogo neyanywanga amalula nga munywera mwanzenwa omusanga mu Soweto nga Yesu w'amalwa ensi ekyuka. Wayimba lyali tembirabyeko mazima ensi ekyuka mwetulina gye tuvudde ne wetuli kati bannaffe bangi basigalayo abaali abakabyo tusinga ab'amaanyi. Nze kati wano mu Soweto ekyengera nzijjawo n'empuuta kabiya n'abatuuze. Katusabe Mukama omulokole olwo ne kabiya akasuulire ddala tugende okukomawo wano. Ekyo kyokka kyensigazza ndokokere ddala. Enjiri agibuulira gyagaza amawanga. Tugenda komawo mweraba. Kabiya senywa kali akalala, nywa kali akevini.